Edi Mutwe ekyamazima mukomera wano waali si waalina okubeera, alina kubeera mu ddwaliro. Akyalumizibwa nnyo, empingo ze baamusiba ebiwundu tebinnaba kuwona, okuba ke baamukubwa ebiwundu nabyo tebinnaba kuwona. Munafu ddala era ayogera naffe nga olaba obulumi bukyali bungi kubanga oba wakogera naye natulukusa amaziga. Era bw'otunuulira n'ebigere bye bikyazimbye olw'okuba amagumba gaamenyeka, kyava akyatambulira ku miggo. Era omulaba nga waba tafunye bujjanjabi bukwatagana na buvune bw'alina n'asigala busigazi kumira pain killers, tagenda kuyambibwa. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaasaba Edi Mutwe ateebwe kubanga yali akwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka nga gye bamukuumidde tewali mu mateeka. Naye ne kaakati bakyamusibye ng'ali wakati mu bulumi obuyitirivu. So minisita waffe wa ssemateeka olwatulowooza nti ate bye tuyitamu byonna abimanyi bulungi. Twatulowooza nti ajja kuyamba nnyo kulabika nti abalamuzi okusalawo kwabwe kuweebwa ekitiibwa. Edi Mutwe singa tafuna bujjanjabi bugwanidde ku bulumi bw'awulira n'ebisage byamutuusibwako, tuyinza okufuna amawulire amabi ng'eggwanga.